Nkuleetedde list y'abaseleb abazze baagalana ne bafumbirwa ne beewasa oluvannyuma ate ne bamala ne bakola ki ne baawukana. Nze Sonko Muhammad, subscribinga tugende mu maaso. Wewa onyongere kwanirizaako webalokola okusala okukyasinza okuba okulungi ne weekumira ne waffe Good Talent kwa exclusive stories neera nvuddeyo ne story gye nnoonyerezaako okumala time yange njiwaddeyo n'embeera ate nga njagala mbeere nga nkikutuusa ku gomulabi waffe obeere ng'omanya biki ebigenda mu maaso. Kakati njagala mbeere nga nkuwa list yaba celebrities. We talk about bayimbi, abayina sende, socialites n'abalala bangi abazze babeera mu love ne bafumbirwa ne babeerako bonna era ne tubamanya n'abeekwese bonna ne tubazuulayo naye ate oluvannyuma ne bamala ate ne baawukana. Abamu bazaddeyo, abamu babazaddemu, abamu myezi bwezi ne bamala ne bakola ki ne bafumuka emisinde. So njagala ate mbeere nga nkuwa list no ngenda kuwaka abamu abasinga ngenda ku bantu abasuke 10 couples esuke mu bantu nga 10 nga 2 naye kwa kintu kimu subscribinga no ku YouTube yaffe kwata ku notification awo ngenda kubate nga nku ebintu bingi nnyo nyini ddala muganda wange. Tutandikirewo teri ku malabudde njagala mbere nga tenkuwa abasooka ngenda soka nkwe Rema ne Eddie Kenzo. Rema saba kakati ntali mu gwanga Uganda ina jegenzo kubeera nga kuliza amazalibwa ge mwamwe yamututte. Sebunya yagenze bagenze timu ewerako Rema Namakula ne Bawe Dr. Hamza bagenze. Rema yasoka kubeerako wa Eddie Kenzo yali Bawe era namuzalamu omwana that is Amal ne babeera bonna naye bano bafuna ebyabakyankalanya. Rema yatuuka time nga yagala omwami amufuula official babeere bonna naye nga ate Kenzo yenga akyali mu interviews za TV nga tukyamukolako interviews afuluma dena mbobudde yamuwanga butono nnyo bye twamanyako ate oluvannyuma Dr. Ibo yayingiriramu awo Dr. ekintu kyakyangu yabanga tono nnyo wuyo agenze bakoze okwanjula tulinze embaga okitegeera era Rema agatambula galaga nti Rema alina olubuto olwa Dr. Hamza okitegera. So awo be basoose nyambere nga nkwa abokubiri tutunde omukyala Prima Kadashi ne Justede. Prima ono abadde mukyala w'omuyimbi Justede azayimba ennyimba ez'enjawulo omuwooma nga Prima omuwoomera muganda wange naye ate bano nabo mu bbanga ttono nnyo babaddeko bonna ebbanga lye bamaze bonna n'ate oluvannyuma ne babeera nga bakola ki ng'ate ne bakita ne baawukana. Omukyalo ono wayitawo bbanga tini nnyo ate nabeera nga tulaba omwami omupiira gw'ayina. Kino kitegeeza kino kiyinza okutegeeza nti ebbanga lyamaze nga lina Justede waliwo abadde nga amukwana nga beekwana ko tuyinza banga bakufuluma wa muntu banga tonya tenobeerewo omulala oyinza opalapalako eri abalala naye nga tobadde na muntu naye tulaba nti ogoli naye fe kituwa endowooza nti obadde ngaomwami oli n'ate ngeni waliwo akola ki mugomwekwana naye. So abo nabo babeeranga nga bakita. Tugende mu maaso tulabe namba 3 Shasha Brighton n'omwami Shonga. Shasha Brighton ono before kubeera na Shonga yaliko ne Big Eye nabeerako ne Big Eye yawo amusubiza ensi n'eggulu biki Shasha Brighton muyimbi abadde mu The New Eagles wamwami Geoffrey Lutaya ne mami Irene Namubiru era we yabeera mu time eyo yayina Big Eye nako n'ekivulu kula grand yawe ebwayise nga bano mugwano gubasaza mukabona ate oluvannyuma muganda wange ne bikola ki ne bigaana ate ebyabano. So ono kwe kudda ewa Shonga n'ate Shonga wenjogera abantu bakyali bonna kintu bakitadda byagaana. Tugende ku namba 4 tunne omukyala Sasha Mayanja ne Chelsea Sekyewa. Sasha Mayanja bano bali bayimbi ba Eagles Production bonna babiri ne babeera muhabbati ogutagambika abampi ababiri bano ne babeerawo ne munnange era bano nabo kyaddaaki baamala ekintu ne bakikola ki ne babeera ate nga nabo nga bakidda ebbali Sasha Mayanja ne Chelsea Sekyewa ne babeera nga ekintu ate nga bakibuuka muganda wange. Tugende ku socialite Bad Black ayina omwami Sky West gwe twasembayo okumanya neera nabo baayawukana era kati ayina mupya but before kubeera wa Sky West ayina omuzungu we kuba Bad Black akyogera lwatu n'agamba nze mwenzi ya ssente ndunda kaki oba okitegeera
ye atunda mubiri gwe nabeera nga afuna mu sente atunda mamba ye nabeera nga bamuwa mu sente nabunya obukiraba so yalina omuzungu netulina medicine ngaawo ne bano tebawangala kumala banga deni ne babeera nga nabo bakikola ki nabo ne babeera ate nga bakidde ebbali ne bakita tugendeko omukyala Zari Hassan kyala biko bulungi ennyo muzaza azaala abaana Zari Hassan yali mu love ne Diamond Platnumz okumala time ewerako bano nga bali bonna nazalayo n'abaana Diamond nga muko waffe wane Uganda omwami ono we Tanzania omuyimbe mubi w'omuziki naye bano nabo bayawukana ngeze mu nsonga Zari yali awa ngagamba mu Diamond Platnumz ono butayisa buli ewali ekinnya asimbawo omuti buli ewali ekinnya omwami ono yalinga akola kimunange mbu yalinga asimbawo omuti era bino ne bigaana naye ate era before kubeera wa Diamond Platnumz yalina bbaawe Ivan Ssemwanga omugenzi n'avaayo nadda ewa Zari era katulina omulala gwe tuwulira waaliwo nja kubeera nga nkoma mbere nga mbawo emboozi kwoyo kakati we tuvaayo tunulire MC Cuts ne Fie MC Cuts ne Fie bano beefuna Fie nga tanaba kubeera nga tumumanya nnyo MC Cuts nayiwawo omubiri teyalina nnyo sente nasobola okuyiwawo omubiri nayiwawo ne love ne babeera bonna ne bakuba ekintu MC Cuts nampromotinga wuuyo ayimba obuyimba simanyi he got no money n'ebyalaavu simanyi biki n'amubeererawo atoloza bano bamala banga ki lye bamala bonna era baatuuka temema ne bakola ki nabo ne babeera nga ate nga baawukana era ne bakita oba kitegera muganda wange era kati buli omu tulaba nga ali bibye MC Cuts ono ne mukyala w'Fie nakyo ne kibabeera nga bakita waliwo omukyala Nabira Naggayi Sempala Nabira Naggayi Sempala ono omukyala munabyabufuzi yajja n'abeera nga afumbirwa mu famire yaba tunulira Haji Latif Sebagala oyo Basebagala family yajja nabeera nga ayingira mu family eno yajja ne bamusitula ne bagala mufula munabyabufuzi uyo yagenze mu parliament yakikiridde Kampala mu parliament akasente akafunye obukiraba badde ne bawo okumala time yonna juzi wana ata mawulire agavudde nga talina omwami omunyankole gwe yabadde akwatagana naye agabatabudde ge galevuddeko problem era okukakananga Nabira Naggayi Sempala nga ebibi ebiveewe nga nabyo si birungi nnyo ne mwami we tuyengere maaso tunireko tulabe ku ba pastor Bujingo ono munange omwami wa Canaan omusumba ono nga alina mukyala we Teddy Naluswago twalitumanyi Teddy Bujingo kati munanga atono naye babeera bonna ne babaye bonna omwami ono n'ava n'abeera ate nga abaako gaatuwa n'agamba omukyala atonnya kulukusa okumala ebbanga lyonna yayogera ebintu bingi abantu ne batabuka abakyala ne bavaayo ne beekalakaasa kakati munange bano nabo ebintu ne bitatambula bulungi ne bigaana naye bali bawangaddeko bonna okumala time naye omwami yavaayo n'ayogera ebintu bingi nnyo mu kanisa newuniikirira gwanga ne liwuniikirira baabo abalanirizi b'eddembe ly'abakyala ne bavaayo naye ate munange ne babeera atanga ekintu nga bakikola ki ne babeera nga nabo ekintu ate nga bakidde ebbali tukomeo mu bayimbi baffe Cindy Sanyu Cinderella omutegedde oyo omukyala kati so Cinderella yalina omwami Kenny Muyisa ono yali musambi wa mupiira Kenny Muyisa musambi wa mupiira beyagalako ne Cindy twagenda kuddamu ate okuwulira ate nga Cindy alwanagana ne Fina masanyalaze ku nsonga ya Kenny Muyisa baabo atoloza bamala bbanga ki ne bamala ate nabo ekintu ne bakikola ki ne bakidda ebbali buli omu n'abeera nga ali ku bibye Winnie Nwaji tudi mbayimbi kati Winnie Nwaji ono yayina omulasita we era omulasita ono yamuzaalamuuko n'omwana Winnie Nwaji okujja okubeera wakabi ne gyali management ye okubeera nga emusayininga yalitako mu mpaka za Coca-Cola ezetegeka banagenda bekuba omuziki mwe bagenda bamujja Winnie Nwaji n'abeera ate nga yatiikira nafuka omuntu ow'amaanyi oyo nga ali mu Swangzo Avenue yalina omulasita we yamuzaalamu omwana n'abo nabo babeerawo time gye babeeramu ne bamala ate nabo ne bakikola ki ne bakita kati waliwo ate omugagga w'e Masaka gwe bayita Lwasa ndi mu namba 12 ngenda nkuwa couples ez'enjawulo n'abantu abagenzi babeera nabo mu relationship ate oluvannyuma ekintu nekikola ki ne kigaana omugagga w'e Masaka Lwasa mwami Lwasa ono abaddewo agenza abeerabeerako n'abantu ab'enjawulo naye ayatiikiridde nnyo ku mwana muwala ayitibwa Diana Nabatanzi Diana Nabatanzi mukozi wa BBS Telefina Diana Nabatanzi yabeera ne Lwasa okumala emyaka egiyita wansi w'etaano ne Lwasa yewa ensonga ez'enjawulo tontagala mulagamba bantu nti yebbaawe tamuzaalira bingi musajja n'agamba nti kati mbuuse
obo kitegeera mbuse nabeera nga tayawukana ne Diana n'abatanzi nabeera nga atabaako omukyala gwe yaleetawo nabeera nga mukubba embaga y'amaanyi nnyo nnyindala so omugagga w'e Masaka Lwasa ne Diana n'abatanzi nabo babeera bonna ebbanga mukoledde bizinensi amamotoka amugulidde avuze ebintu byagaana ne babeera nga bakola ki ne babeera nga bawukana tugendeko mu paalamenti y'eggwanga lino erya Uganda tuli ku namba 13 paalamenti y'eggwanga lino erya Uganda mbaddemu omuyimbi ate era nga yayingira ebyobufuzi Judith Babirye mucha Judith Babirye wayingira mu parliament yasangayo mwana munne Sebulime mwami Sebulime Powell bano bajja ne bakwatagana bonna nga abaka ba parliament era twogera parliament egenda okudda kutebagenda gibaamu kuba bonna bakola ki baagwa obo kitegeera babadde ekisanja Judith babadde ekisanja kimu kya myaka 5 yafuna omwami ono yali mufumbo yinako mukyala we mchala nga Nalongo chala navayo n'atabuka n'agamba n'atabu video bwenja twabulabanga ne mbulabanga naye ate bano bamala ne babeeranga nabo n'abagamba nti gwe Judith Babirye oyo gw'ofumbiddwa kitaawo temujja beerayo biki tojja kufumba era wayita bbanga ki Judith Babirye ne Sebulime Powell ebintu bibina ate nga tebitambula bulungi nnyo tukomewo ku bakozi b'oku TV Farida Nakazibwe ono nebambya ze arwana n'omukwano so Farida Nakazibwe yayina omwami Omar Sali yayina Omar Sali Farida Nakazibwe ono naye ate nabo bamane bawukana yafuna omwami nga we Dubai eyo nenga tamanyi mirimu mituufu gyakola sema agenda kuddamu owulira simanyi ate omwami akola bwasikali n'ate Farida era yina gigu yali naye nayawukana naye gwe yazalamu abaana ate nakwatagana n'ono era nabo bannanga ebintu tebyatambula bulungi nnyo era okukakananga nabo ng'ekintu bakikoze batya nga bakitadde so muganda wange Juliana Kanyomoozi yayina omwana n'afa n'addamu n'azaala omwana omulala tumulaba nko ku feesi mwana Juliana Kanyomoozi naye yayinako omwami omukubi w'ebikonde Ouma yayinako omwami Kasimu Ouma ono yayagala Juliana Kanyomoozi yali yazanya bikonde ne beeyagalako banga lyemabegakaawo so naye ate nabo wayita time ne bamala ne bakola ki ne bawukana gwatusangidde mukubu mu programu yaffe eno ngeza kulaba nga nkuwa list y'abantu abali mu life the so-called celebrities abaze ne babeerako bonna ne beefumbirwa ne beewasaako ne beeyagala ne tubimanya ne batawangaala bbanga ddene bine bagamba nti simanyize enfanaawe ne bamala ne bakola ki ne bawukana tugende mu namba 16 namba 16 tulinamu omukyala Evelyn Lagu bambye omukyala ono mulwadde yeetaaga okubeera nga bamukyusa ensigo Evelyn Lagu muzanyi wa firimu Evelyn Lagu muyimbi yayimba ennyimba za laavu so Evelyn Lagu yalina mwami we gwe yali ayina naye mwami Tony Lagu yali mwami we omwami ono yali mu Sudan yali mu Sudan gwe yali ayina nati nabo babeera bonna okumala time ne bamala ne bafuna obutakkaanya babo babeera okukakana nga bakoze eki nga bawukanye paka omukyalo ono bambi walwalidde tusaba Katonda abeere nga musuusa ate akomewo mu entertainment azanye firimu ze bulungi nnyo akole n'emirimu gye gitambule bulungi nnyo nnyini ddala so omukyala Evelyn Lagu so naye yayina mwami we mwami Tony Lagu ate nabo bamala nabo ne babeera nga bakita kati Nantume ne Muganza abo nabo bakikwasaganyamuuko naye nabyo byabujje byaggwera twabitegeera bulungi naye nga kyetwamanyako nabo bafunamuuko obutakola ki obutakkaanya kati waliwo omukozi w'oku radio omukyalo ono erinnya lye akola ku ddembe akola ku beat omukyalo ono Rebecca Jingo yajja n'afuna omwami we Rebecca Jingo yafuna omwami we Joel Isabirye bwe yafuna omwami Joel Isabirye ne babeera bonna mwami ono weidinda musoga Joel Isabirye ne bajja ne bakwatagana namukuba embaga yali amaanyi ennyo bano bayita n'ennyonyi helicopter neeyita mu bbanga awo neeyita mu ekyali wano myaka mabegakaawo babeera bonna naye omwami ono ye kye yakolanga teyayendanga bwenzi kale yayendanga naye ate abakyala yabawasanga nayongerako tola nti Joel nalabika alina kuba Kasimu oba Muhammad abakyala yabawasanga nakuba omulala embaga nayongerako nakumulala namoyongerako kati so ne Rebecca Jingo naye tebawangala nnyo bbanga ddene na mwami wono ne babeera nga bakita naye yamukuba embaga muganda ngize embaga eyo njinjukira yali y'amaanyi nali nsoma was it secondary primary what wayisewo emyaka egyobira ndowooza nga 7-8 obo kitegeera kati so Rebecca Jingo naye ne mwami Isabirye tebawangala nnyo bbanga ddene nabo ne babeera nga bakita
naye waliwo agachaliwo agatambula agadax cartel omuli ruba ne Momo 19 omukozi wo ku Telefina abo bona abo ebintu tebitambula bulungi nnyo omwagamba nti munne mwenzi nnyo n'omulala agamba onaganya okunzalira tono tampa budde ate gwe simanyi akantu otuse n'okatunda obutunzi so bingi nnyo nyini ddala so abakulu abano nabo tebitambula bulungi nnyo n'ezimu ku nsonga ezivirako abantu bano kubeera nga bawukana abali mu life celebrity nazibawaddeko program yaffe yasooka nazibawa amaanyi ameemanye okuba nga balina bingi ebibatawaanya abamu bagana buganyukiza ne bakwana ne bannaabwe oli agamba nkola ku TV ate kati nzaala omwana basooke banyimirize ku TV n'agenda okudda okumala omwaka gumu n'ekitundu banaaba bakyanzijukira ti kintu kinaaba kikoze kinaaba kiyiise bingi batawanya naye ya list jensodo okubeera nga nkuwaako olunaku olwaleero nja kuba nga nkomawo okuba bangi mbere nga nkwongera in fact nja kujja nkuwe list ngamba kwa audit nti bano bakozi ba ku TV bano ba ku radio bano bagaba mu kibuga bano bwe bati abamu nja kujja ngamba wane ensonga ezingirira ddala munda nga nyongere binoonyerezaako nga tewali kwegaana kati so ebe nabyo bwe bito ebiri eri abakulu bano naye akazannyo kabalemerera muganda wange ne babeera nga ate nga bakata subscribing on Good Talent, exclusive stories zibaawo, lifestyle tukola politics, tukola entertainment news nebirala bingi nnyo nyini ddala muganda wange tuwendowooza yo beera nga nawe oyongerako ababaawo mu comment sawa wansi neyanza nnyo neyanzenge kati ndabikanga mbasibulidde wano mbeere bulungi mweraba.